ku lunaku lwa Sunday ewedde nayimirira wano ne mbasunirako nti waliwo omulimu oguliwo naye bannange wakyali eddakiika nkoze eddakiika endala 2 twogereko ku mulimu gyaffe. Bakristaayo bannange, twongere okumanya bwe twemaketinga. Omuntu akugambye nti waliwo omulimu oba otegedde nti wano waliwo kyennyinza okukola okusinziira ku mirimu gyange gye nkola, naye n'ogenda ku sayiti ng'ogenze n'akakalaamu mu ngalo temuli n'akakalaamu temuli. Kakati gw'ogenzeeko okulaba oyo avunaanyizibwa ku sayiti anaatandika kufuuka sekuritalewo nga bw'awandiika ggwe by'okola, anajja akuba ebifaananyi emirimu gyo gy'okola gy'ozumuga nti okola kino. Essimu tuzirina nnyingi, essimu zino tuzikozesa ebintu bye tulabanga bye bisinga okuba eby'omugaso, naye omulimu gwo gwa mugaso nnyo eri obulamu bwo. Essimu yo gireka ejjula ebifaananyi by'omulimu gwo. Bw'otuuka ku mulimu, bw'obuuza nannyini mulimu oba avunaanyizibwa ku mulimu ogwo, ogambe kale omuzimbi aliwo, gamba mpa ku ssimu ya mukamaawo. Afazaali kozesa essimu ebwo oba tonnagenda ku levu ekuba katabo kalaga mirimu gy'okola. Afazaali kozesa essimu eyo omuweerezeko ka message, ssebo nze George nkola mulimu gwa kusiiga langi, ebizimbe byange byensiize ebimu bye bino by'olabako bye nkuweereza, nsaba omulimu ku project gye nalabye gy'ovunaanyizibwako. Nze ssebo ndi weleda, amadirisa gange design nkola ez'enjawulo nga bw'olaba namba 1, namba 2, namba 3 ku bifaananyi bye nkuweereza. Nsobola okuyiiya okusinziira ku bifaananyi by'oyagala. Tugezeeko okumanya okwemaketinga. Naye bannange wiiki eno okuva lwe nafuluma wali naye mbadde mwangu. Omuntu mbuulira butereevu kati ombuulira nze nfuuke sekuritalewo oba oyagala nkole ntya. Nkugambye nti waliwo omulimu, ne ka bizinesi kaadi tokampadde. Nze nnyina omutwe gwenkana ki? Oli yayimirira wano ng'onaŋŋamba ekintu kye nga kati nkwate ennamba yo oba nkwate yoono. Bannange tuyige okwemaketinga nga tunaba kujja ku Delta TV kubakubira bulango. Osobola okusooka okubeera your own promotion manager. Tuyige okwemaketinga. Eyo nvuddeyo. Njagala mukubire Katonda mu ngalo. Mu byonna bye tukola okutereeza ekkanisa eno okwongera okulabika obulungi, ebifaananyi bikyatulemye okuzzaayo, naye jjo twabaddeko wano ne tuzuula obuzibu we buli. Lammeka injinia wa Delta TV kujja wano, Stephen akolaga obuzibu we buli, tukole ekisaanidde, ebifaananyi tuddeyo tubikasuke ku TV. Singa bibadde gye biri nandibalaze jjo nagenze n'ono ku sayiti, sajja munene naye atya okulinnya okufa obufi, nenninya amadaala n'enkuba obusolya nga bwe buli. Nkakasa nga tugenda okumalako Novemba tujja kuba tutaddeko amabaati, lwakuba wakyaliwo obutonotono bwe tulina okusooka okuteekayo nga tuyita mu ruufu nga tetunateekako mabaati. Naye nandibagambye nti ku Sande jja nandibadde nga taddeko. Naye tukyalinawo ebyamazzi birina kuyita waggulu ebimu, siiringi n'ebirala. Mwongere okutusabira. Mukama alina we yateeka ekittavu kyaffe, mwe twayongeramu nga tuli eno ffe tukola ebibye. Ayongeramu nga tuli eno tukola ebibye. We najjira okudda mu lukuubo wano okubasaba ssente. Munsabire. Mukama atuyirire. Emiti gyali nnyo waggulu, mabaati ge gabulayo. Mukama ono mulungi, temumanyi ssanyu lye nnina lwa sayiti okutuuka. Maama tweyanziza nnyo, tweyanzega. Oyinza okugamba nti enjiri gy'owadde omubuulizi, ate enjiri y'omubuulizi bw'obanga tonnaba kutegeera bulungi ojja kuwulira kigambo kigamba nti Mukama waffe yeebazibwe ng'akkirira amadaala. N'essebo ekyo era kirekedde mukubiriza, naye wendi engeri gye nkutte ku muzindaalo. Bayibuli ngamba okuluka nga bweri ebitabo bwe biri mu Bayibuli nyinza okufuna 3 ku 100. Mukama waffe yeebazibwe.